Programu abalungi bebasinga ababi obungi mu nsi yonna. Ekyo kyo tukisaako nyesira era musango gw'abalungi okulekera ekyanya ababi okwetaaya mu byenfuga, mu byenfuna ne mu byobulamu obwa bulijjo. Nina essanyu okubeera ne omu ku baartisiti be nakola nabo nga baana bato, Masaba Samuel Rogers Masaba, choreographer, dancer, ate film actor. N'olwekyo ali wano olwaleero twogere ku nsonga z'abalungi n'ababi naye nga tusinzidde ku musingi ogwa music, dance, drama oba entertainment industry. Omwami Tony Kasule ye ava mu America era gy'abeera Maryland. Oyo ye specialist mu balina kidney failure mu America. Naye nasanyuse nnyo mulaba kubanga naye nakola naye ng'akyali mwana muto ne bagenda mu America, basajja beekoledde emirimu gyabwe kati bali bulungi. Naye olwaleero njagadde ayogereko ne baartist aba Uganda ne Uganda okutwalira awamu oba n'ensi yonna okutwalira awamu. So tusanyuse nnyo okulaba mwami Kasule, tusanyuse nnyo okulaba mwami Roger Masaba. Tuli ku Dream TV. Musooke mutumire omusumba Sserwadda kubanga kintu kikulu nnyo kyaliko ennaku zino agenda kuzimba kisaawe kirambe kisinga n'ennamboli. Omusumba Sserwadda nakolako naye nga yakatandika radio ye. Z'omu ku bapresenta abaasookayo era n'okugigulawo naliwo ajja kubuulira. Weebala omulimu ogwo n'okuweereza eggwanga n'okuba nti bigenda mu maaso. Mwebale nnyo bannayuganda byonna bye mukola, ebyangu n'ebizibu. Naye nga bw'agambye abalungi bangi, naye emirundi egisinga tulaba ne tulowooza nti ababi be basinga kubanga ettondo ly'omucungwa limu lyonoona amata. Naye mwebale kubeerayo ate tubawagira nti mugende mu maaso okukola ebirungi. Roger Masaba ekigambo kye kisoose. Nsanyusa okuwulira nti wakola ne waggulawo radio gy'alina ku kanisa mubuuzi. Nze omu ku bapresenta abaasookera ddala. Ekitegeeza mumanyiganye bulungi. Sserwadda mubuuze ne mukyala we mbamanyi bulungi. Kale. Weewaawo nsanyusa nnyo okubeera wano ku Dream TV. Kyamukisa munene nnyo okuba nti kabanga kanene kayiseewo, naye okusookera ddala mbadde njagala kwebaza mukulu Alex okutugunjula n'atuteekamu ebirungo kwegamba yonna gye tutambulidde tubadde tutambulira ku musingi ogugwe. Nembasiika kyogamba nabasiika watutegeka toba mulyayo kusiika. Weewaawo Pastor Sserwadda nze ku lwange mulaba nnyo ku programs ku TV. Ayina kwegamba ebigambo byateeka mu bantu oba byabulira abantu eri eggwanga ne kibanga kwegamba ng'omuntu gwe sekinoomu kikukyusa gwe n'omuntu ne weerowooleza n'omanya nti tutambulira mu mbeera bweti. Omanye waliwo bapasita babiri ab'enjawulo. Omu akuza abantu, omulala abakulaakulanya bukulaakulanya. Kakati waliwo enjawulo okukulaakulana n'okukula. Church erina kukuza muntu. So si mukulaakulanya nti agule essaati empya kubanga abadde talina ki saati. Omanyi mwami Tony Kasule era kikitutawanya ne mubafuzi baffe bali. Tebaawula nkulaakulana nakula. Toyinza kukolera abantu oluguudo lulungi nga bagenda dukozesa bagenda dusuula ku bikuta bya kasooli n'okuluweya okulukunkumulako. Okitegeera lw'oluguudo lulungi kabonero kakulaakulana. Oluguudo luli kiki paved very well. Oba basimbye muddo nga kati mu kibuga kyaffe nolanga omuddo gwo bagusimbye bulungi tukulaakulanye. Naye abantu tebannakula najja n'aguyitamu. Kiringa okujja omuntu mu kyalo okumugjamu ekyalo ate ekyo kyo kyanjawulo kubanga omuntu alimu ekyalo ne bw'omwalira obulyo obulungi era tajja busula kuwaki kwegamba
ekyo kikulu enkulaakulana n'okulaakulana byanjawulo batubuzizza nnyo mu kukulaakulana omuntu n'atakula ne tubanga olaba tukyabbingana tukyattingana tukyalimbagana okitegeera nti abantu tetukuze kakati tukole tukyukukula kubanga ebyogera bye bakola kuyaaya akuyisaawo ayagala ndyamu kaki buli kimu nakufuna kyendyawo kukulaakulana ayagala booda naye nga talina waasula otyo owulidde ate talina mpisa bwakusanga kukubagama muzeeyi va mu kibuga ononyamuki kakati awo ebyo byonna bwobigatta under the pretext of nti nkulaakulana tukulaakulana waliwo omukulembeze waffe omu yagamba nti yatusanga tufuga magaali kati tukulaakulanye tuvuga bodaboda zirabye zibadde nyingi oyo neyakyogera naye nembuuza abavuga bodaboda bwengeri gye bazivuga yivugibwa boda kakati kiringanga amakubo gali 3 bulijjo genjogerako wanaga Solomon omusirisi lwakusa emmere n'okubuli omusota ku lwazi n'omuddu afuuse kabaka omuddu afuuse kabaka tumusobola tumusobolera ddala tosobola muzzaayo gyavudde buli kimu aba kiraba mu ngeri ndala tayagala gye yava tayagalira era kasitakula ng'omuzeeyo nonzo omumanyi what are you talking about abange otyo nti what are you talking about do you know me who are you ekintu ekyo kimanyi nti wano kyamaanyi nnyo who is he kweka tunyoomagana yaani kati wano twogera niwe waliwo abatula nibaga nti abo bwebaani abo naye tebamanyi nti tuli bantu tulina abaana nina n'omuzzukulu otyo obanjogere omuzzukulu wo gyali omuzzukulu ono ali mu bintu bizibu nnyo wangi tebereza bonna bali mu bizibu ono ali mu kidney failure kintu kizibu ekyo oli w'amagi simanye dyanjaba magumba mutabani wange ali mu Air Force mutabani we yali mu Air Force otyo ate muwala ye akola kuba amanyo dental assistant okay ate omuzukulu kakati ali mu primary esooka myaka 5 akuze mutabani yali w'amagi mwava kuno naye nga alina emyaka 2 omuwala alina 5 tugenda mu Amerika naye tuwe ko bamweko abaagala nnyo okujja mu Amerika wandize naye olina okujja nga weesibye 3 kubanga olutuuka onyo max nga bata ate teryakwatirako you have to forge your own way of how to make it era bangi batuukayo ne bigaana kubanga olina okweyongera okusoma olina okuba omukozi olina okuuma ebiseera olina okubanga olina omutima ate olina olina byewayogera ngano olina okwewaana America olina okwewaana n'obalekera enkaaga you have to first value yourself nebodda mukama wange bona olaba tojja kuva bibiri wano bona kyonompa olina okusooka okwewaana and you have to make a foundation kitwala emyaka nga 6-7 okuba nti osobola okuyimirira n'ogamba kino kyenjagala there is a credit system nti sooka weewole olisasula oluvannyuma bw'otosasula ng'otandika kukkirira ekirala amateeka you have to abide by the law no one is above the law ekyo kikulu nnyo kubanga kasita omenye etteeka n'odda ku sayidi eri ne bakuteeka mu kkomera gamba bakuteeka mu kkomera ng'owedde kuba kasita ovaayo buli mulimu gw'onoosaba nga bagamba abali mu kkomera tujja kuwa mulimu weesanga nga ate akomyewo asinga ebiseera bino bizibuzibu naye nga nawo tujja kuyitawo ba artist wano bamanyi ogenda nnyo mu America ne bakoma mu Boston eyo ne batagenda ddala mu America ngaffe twatambula ne tuyingirira Nebraska
ebintu bye tutalabangako Omaha simanyi Omaha nitubeereyo mu byalo batulaba ne bagamba mwe muvaawo ate tova na mwami luva mu Africa. How did you come here? Twatambula America ne tugenda mu ki naye kakati abasinga abo bava wano bakoma mu Boston ate bazanyira banna Uganda. Yes. Oba wamagezi bakole ki to reach omanyife wetwazanyira mwami mukulu wetwazanyira kyali kiseera kyanguko kubanga tewali nnyo video technology. Naye oli alina Netflix ezomuwa filimu gyayagala okulaba ate asasula gyakulabe. You really have to be good. Very extra good. Oli okwata dola ze ate ofune holo n'ekiseera ate they value their time. Nti I would advise Bannayuganda ddala bw'oba oyagala kubaako kyokola kola engerezo ennungi ozifilming wano. They want something unique. Baagala kiri authentic. Tebakyayagala kintu kya Hollywood oba ki. Baagala oyogere ku nswa, oyogere ku nsenene, oyogere abaana bagenda ku masobero, olubugo, Africa efaanana etya kuba they don't have that picture. Many people are naive about Africa. Bangi nnyo nga bw'okiraba naawe bw'okimanyi. Naye nga mwami mukulu njagala nnyo okwebaza kuba akoze omulimu munene nnyo okuyimirizaawo Katemba mu ggwanga lino. Ekigambo kyesaagala Katemba kiŋŋamba ekigambo anti kyalunyolo kitegeeza ekintu kikutembye nekikuwambaza ekintu kikutemba nobanga agudde naye nga kwegamba ekintu mwami mukulu kyokoze olina abantu bangi, so many artists out there. Ensigo gye watusigamu nakati emeruka njirabe emirundi mingi okubanga any discipline gyogenzeemu nga waliko ne mukulu bakulaa ne bagamba naye omuntu nga wanjawo kubanga you choose characters according to what they can do best. Era egenda nemeruka nolaba oli bwabanga muzinyi omugenzi Kyaliru yatuvaako naye nga yali muzinyi. Bernard Jali, Farida Jebali, bonna Jebali, Christine, bonna bw'aba akutte woteri eyonge yaka. Bw'aba akutte kiki kyonna kwegamba weebale nnyo mwami mukulu. Ate si wano okawuka wano n'ensi yonna tukulaba ku ntambi ez'enjawulo n'ojja n'otegeeza abantu ti abange kino kintu you can see the good out of a bad. We have gone through bad situations. Naye osigadde nga you're true to your word. And that is the best of it. Weebale nnyo akantu ako twawula era nti lwaki nze nsigalawo nzikiriza nti nina vision. Abalala abatasigalawo bo balina mission. Batumwa butumwa genda okole kino genda ennaku zino kati bayinza n'okuga nti genda oto omuntu ne bakuwa emitwalo mitono. Mission. Then ne wabawo ambition. Nga gwe kikyo kye weeyagaliza. Kakati nze ngera ne ntunuulira omukulembeze waffe olwaleero ne neebuuza nti ali ku stage kikwezi 3. Kasoke nnyonnyole vision. Teba yiyo Katonda agikuwa kuyamba kiki? Kuyamba balala. Nga ba Musa bwe baali. Joseph, Moses, bonna nga abawa vision. Naye kuyamba kiki? Balala. Si bo kwekusa. Okusegede njama ya balunda. Abo mukama ya balunda. Era yakubikkulira vision ye n'agikuwa. Then nodda ku mission. Government eyinza okutuma genda okwate gundi oba genda otukiikirire mu Italy gwe ambassador waffe. Ekutumye butumi. It's a mission. Era omanye ennyumba ezo ez'aba diplomats oluusi baziyita simanyi mission ibiki. Olidde diplomatic mission. Then wabaawo ambition. Nga kakati tokyalina kyoyagaliza muntu mulala weeyagaliza kiki? Weeyagaliza wekka. Ekiri wano kakati abo bangi kagamba nga bonna owulira ekigambo nti
omuntu agenda ku protectinga ebintu kakati yambi eringa ambition yate kati nembadde njagala kubuuza tukusinzira ku byobufuzi bwaffe n'omukulembeze waffe ali ku stage ki from vision to mission to ambition ali ku kiiko ebyo ebisatu and why ndaba ali kuemu kwezo naye obeeruwa ali ku stage emu kwezo kirabira ddala naye obeeruwa kubanga ogiraba mulimu ambition mwalimu edda vision edda mwalimu vision nga sinava wano mwalimu era nange ekyo kikiriza mwalimu ne legacy nga legacy ya bonna ekintu kyasooka kuba kiki vision ne kifuuka mission ndi kakati tone ayambala kalaki ayambala kiki nti green mumuleete wano ne bakuba ekibaasa n'okyusa kkala notandika okwambala okuva leero nja kwambala mumuzanyo mission yeyo oba nga mutume bakutuma genda okole kino gavumenti eyinza okutuma ne katonda kennyini katonda yakutuma yona yagenda mukyenyanja yagaana ebisooka obiveeko sijja enja okulaga naye ng'amutumye owulidde n'amala mu kyennyanja ennaku 3 kakati Jona yali agaana mission gye bamutuma ate ayawukanako ne Moses gwe bawa vision akununula kiki Abayisirayiri naawe ne tutuuka ku ambition olwo tokyalina kyoyagala kujja kikukwatako naye olowooza yeye ani oyo gobadde oyogerako yeyeka oba aliwo abalala abalina ki abalina vision bangi nnyo abalina ambition naye ambition eba selfish eba yiyo wekka era abo abalina ambition gusanga omusajja nga ne sente tubalina abagagga naye nga tazirabika owulidde naye nga anoonya ebintu bibye ku bubwe kakati takyasobola kuyamba nnyo kiki kigenda mu maaso kakatugambe obuyinza bumuyingidde oba katugambe mu mutwe omuzannyo ogumu wagenda n'ogamba nti oyinza okulaba omuntu ekitiibwa nga kimutiise ku mutwe nga kimutiise ku mutwe kati ambition nejja ng'ayagala to protect ekyo ekize ekimuwambye ekimutembye awo waliwo obuzibu because we have to be nze ndowooza nti gavumenti yaffe twatandika ne vision ntuufu liberate Africa liberate biki then ne tuba ne missions kakati nti tone gojja okuba minisita wakiri kakati gwe tuyamba okola otya then abantu abo ne bagaggawala ne bafuna sente ne bava ku mulamwa abamu ne gwa mission ne bagukola ki ne baguvaako ne badda ku gwaki ndirawo wakiri kyoganda nfunirawo abaana abo bonna kati abavuga naye ekyo kiri short lived bayina okujjukira it is very short lived survival mode bw'ogamba nti are we independent anyway ogenda ne wesanga nti we're not independent wano tuyinza in fact abantu independence bwetuuka wano nti tugenda tujjaguza biki okibulira so kiba kitegeeza nti waliwo pulling strings wano emabega okiraba so ne kimotivatinga kino omanyi ekigambo ekyo independence kirimu ebigambo bibiri ekimu ini ekyokubiri dependence kati oyinza okuba independent naye ate oyinza okuba nga oli independence tetwafuna we depend tetwafuna kati kino okiwandika bwoti nti dependence naye kakati kirabika many people are basically dependent now but tebakyalowooza ebirowoozo by'okulaba nti bagenda mu maaso n'okulaakulanya abalala abantu nga ggwe abasika abalala abo batono ate abaagala okufuna ku balala bebangi kati baartist mwandi bawadde magezi okuyamba
abo abali mu ambition abali mu mission kubanga ne artist bafe bwe baswimming pool tebayinza genda ku deep end basigala no kushalo nange any artist oli kushalo and twenza kutawuka wakiri ukuba vuti kuba abantu ne bagamba nti naye bagamba nti weyongere bagenda okulaba ng'oweddemu kugamba balina okusigala ku mulamwa omulamwa ne baba bakusika okuzza eno n'omanya nti nedda nze this is what I stand for kasita obulwa ekyo ng'obuze as an artist kubanga buli kirajja nezo nzija tukola nelejjalejja waliwo ebiseera bitwatukanga nga tuzaye nga tebalina kyakulya naye nga Alex asigala ku kimu eno akiwa kitugambanga nnyo open doors for others. You are representing our people. And that is basic. Buli wenkola ekintu nkikola nga nina benjagala okutwala ki mu maaso. Once people go forward, bosiko nono fenna nga tufuna ki. Naye nkirabye enfunda nyingi naddala mu njuki zino osanga abantu nga tebaagaliza akulemesa alaba nti oli baba lese vision na tutuche chikole ekyo tukole kino kale tubanga fena tutandise okubira amazi tukabusi we just proud naye waliwo cause ekyo kiva kuki anti kati kyeyagambye nti olina okubanga you give yourself value nti what is your value as a content what is your worth nze basically ndowooza baartist balemeddwa okwagaza bannayuganda eggwanga lyabwe olw'ebintu bye bayimba naye ensonga lwaki babiyimba weeri nabo abamu bagendeyo lwabuwaze waliwo abakola ebintu kuba bintu bye baagala they just present anti abantu ekyo kye baagala kwogeremu naye wayogeranga ku mpummumpu abaana bye bazanyanga n'empummumpu n'oyogerwa ku lugogo those are the things ebintu ebirimu nnyo amakulu okujjamu envunza n'ofuna olugogo n'olugugumyako n'ojjamu envunza ndowooza kyekiseera kati okujjamu envunza eyo eri mu bantu baffe naddala mu baartist okuba nti you look deeper than the shallow surface nokka wansi n'ojjayo ekintu nga negiba myaka emeka akatabo kano kalaba every page gyobikulako bino byebintu ebiriwo kakati but it was 30 years of bananas telling us where Uganda has come from where it is heading ate ne bwotukasoma kati ogenda okulaba nga byebiriwo kati n'abamu balowooza nti gino emyaka gijja Museveni anti bo bwe balowooza abaana ddala abato omanyi Binaisa yagala n'agamba nti entebe ewooma naye teyalimba entebe walabye ewaffe eri e Tanzania bintu kwegala nakyogeddeko kiri kyoganye ggwe nti omuddu afuuse kabaka abamuzibu bapulezidenti si baffe bonna nkiddamu kino babadde baavu tufugidde baabo okujjako Muteesa yali omugagga kubanga alina ebintu nga bw'omanyi naye bano Obote okola mu bikajjo kawulu simanyi kugendeyo Kenya n'ebintu ebigirira Amini ye musajja wattu mufumbi wa mugere ne bamuza wadiwo yakola andi kakati naye nga yali mugagga ate era teyabba ye yasigala nga bwe yali then n'oleeta munnaffe omulala ani Lule naye lwakuba nti yali mugezi nnyo nga musiraamu era ne bamugamba akyuke okweyita Yusufu okusobola okugenda buddeeyo webityo simanyi alina sitooli yaawe naye nga simanyi oba yali nnyo mugagga oyinza okuba nga yali mwana then boleeta Tito Okello si byangu eno nalyo nomutuumye sibyangu Tito Okello sibyangu ate bitunda Tito Okello sibyangu ate boleeta ani omulala oyo Binaisa Guganda musajja naye yakakalukana mu kyeyeyi London nga simantaana z'abantu bebamu ku basooka okkuba ebyeyo abasajja ebyaddala ebyobuliwo okiraba ani omulala yatufugako Muwanga timuli mugagga
owulidde kakati bwe batuuka wali balina kubanga banyaga bunyazi kiki bafuuke kiki bagagga ddayo eri ku baartist nze kyenagambye tukole tutya okuba twogere kuki kakati boogere kuki labayo nno tulina abaartist abalokole aba gospel singers ne tuba n'abana ab'ensi owulidde mu b'ensi mulimu ba mirundi ebiri owulidde abagunjufu n'abatali owulidde abagunjufu be bayimba ennyimba eziteredde zitawemula naye kiri kyegambye nti baartist tulemeddwa okwagaza abantu eggwanga lyaffe okuyimba ennyimba ddala ezikola kyeziwana waliwo oluyimba lw'omusajja yayimba oyo mwagala nnyo ow'ebuddo Saka omumanyi ayimba ennyimba z'ebudde n'abaana waliwo akayimba ke bayimba Uganda yange kitanyabo olutegedde kakati ennyimba ezo siga zaali nnyingi nnyo abantu bandibadde proud okuba baki Ugandans. Are Ugandans proud of being Ugandans? No, they are not. Why? Tusooka kubuuza gwe otaliwo anti kakati they are not proud because kakati kiri ekyasoose kyeyayogeddeko nti omuntu ajja neyeyagaliza n'abanga tafaayo whatever happens so ekyo kyekisooka then ekirala ekiddako nti kwegamba bwogezako okunoonya value to uniting oba togiraba kira kyeyagambye nti oyisanga omuntu nga mugagga naye nga tabirabika maama wo bw'aba takwagala obeera proud mu makaago osobola okuba proud tosobola oba kitaawo ne maama wo ng'awaka tebakwagala toba na ddembe twalina muganda waffe nga bamuyita Muhammad naye nga yalina amannya mangi ate ye Charles ate yembidde kati nga tubuuza ate kakati Muhammad ate gwe Charles ate gwe embidde amanyi ng'abaana abato mpozi ye yali mujja na nnyina najja ewaffe taata we muki musiraamu kakati nayagala amuyingize wa mu kika kino amutumye Charles afuuka omuprotesitanti ave mu busiraamu n'amutuuma Mbiddi linnya lya jjajjaffe n'amubbulamu naye Charles we yakula yaddayo wakitaawe naddayo mu busiraamu bwe owulidde kakati kyekugamba kyekyo nti omuntu bweba tebakwagala omwana oyo nga kitaffe tamwagalira ddala ng'agamba nnyaffe buli kaseera gy'omwana awaka gy'omwana oyo awaka owulidde Charles bambi n'atandika n'okusula ebweru ku miti n'afuna n'eddalude tutamanyi n'atandika okulya ebikajja eyo ye nga tayagala kuddawa okitegeera n'akola n'eddalu eyo n'ayiga n'obubbibbi n'ayiga okukanika emmotoka okitegeera ne lwabutaagalibwawa kakati kyenjagala okutuukako nti mbuuliraayo wano pulezidenti gw'omanyi eyayagala abaana be baafuga oba abantu oyo tetunamufuna kakati ansogizzeemu kyensonga lwaki tetuli proud kuba bannayuganda kubanga omuntu bw'aba takwagala kulembera nga takufaako taata wo takufaako maama wo takufaako ne bwaba musumba mu kkanisa kwega tulina okufuna oba okunoonya abakulembeze abaagala abantu baabwe Yes. Ne bagamba nti abantu bange balina okufuna kiki. Naye ate wera mu bw'otunuulira mu ggwanga wano nti oli bwakubuuza nti olowooza ani asobola okutuuka asobola okubeera n'ekintu ekyo ekisobola okuleeta obwagazi. Oli ajja gamba tetumuyina. Ani? Nti ate nti ani? Ani ani? Ani tewali kugamba abatulaba katuleete ate program eneddako Mwami Kasule from Maryland, America, nani Roger Masaba from the profession of film acting, dancing, etc. Mwebali.